wabula leero nzikiriza nti Kyagulanyiza n'amakya. Yes. Well, tulabanga omuyembe ogubulukuse waggulu ku muti mwana tunoogwirana. N'oteekamu n'amaanyi g'otalina okusobola okugufuna. Olw'ensonga nti ojja kubeera disappointed in return singa onaakizuula nti by'obadde ogusuubiramu si bye guli. Nabbosa nze nno mu ngeri emu oba endala nkusiima olw'ensonga nti ggwe I'm sorry nyinza okulikika nga ali mu kuvvoolamuko wano naye nteekeddwa okkayisaawo. Gwe wamanya ekizibu kyo nti obwongo buyinza obutakweyimiririra bulungi ku analyzinga biki bigenda mu maaso, then focus esinga n'ogisa ku appearance. Webale kuzigula ka face mukwano. Pozi webale na kutwagalira mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Because nze ndaba nga content yenna gw'okola 95% obeera ku mwami Kyagulanyi whereby you're criticizing kino na kiri, which is okay because abantu ngamu of course mulina okubeerayo. Oba nfuna. Mpozi n'ekirala mu bigambo byo ky'osinga era ennyo okukuliriza ennyo education. Era olaga nti buli Munnayuganda yandisaanye abeere educated nga bw'asobola. Nze nno nkujozaayoza okuba nga munnange oli muyigirize. Wewale kutuuka ku buwanguzi obwo. Naye bwe kiba nga ate nze bwe ŋŋenda n'ensoma ennyo nina kufuuka nga ggwe, wamma nja kulekerawo okwekubagiza olw'okuba nti saasobola kubeera muyigirize. Oba nfuna. Kye simanyi oba obwongo buli obusome bulina engeri gye bukontanamu n'obwongo buno obuzaale ne bucontradicti nga simanyi. Because ku education gy'olina Madamu Nabbosa n'engeri gy'o praising that education, ndowooza nti oba wandibadde ebintu olina angu mw'obirabira eri reasonable, simanyi anyway. Naye nfunamu okubuzaabuzibwawo ne neesanga ng'ate mu kifo ky'okwekubagiza olw'okuba siri muyigirize nina ate kutuula wabbali ne ngamba osanga nina kye nawona. Bw'obanga ddala bw'obeera omuyigirize ennyo ate ebintu bikutabukako, then I rather be uneducated. Oba nfuna. N'ekirala, ffenno bwe tuwulira nga muli mu kkuba mwami Kyagulanyi engeri eno n'okusapootinga biki bye musapootinga, twewuunya. Ne twesanga ng'omuntu nze yandibadde afuna okunyolwa, yandibadde yeekubagiza, mbeeraawo nga ndi mu kunyiiziira nakuwale, neesanga ndi mu kuseka majeemulukufu. Olw'ensonga neebuuza abantu bano ddala Uganda gye twogerako, bo balina eyaabwe eddala gye boogerako oba eggwanga ffe lye tulimu mwe tukulidde bo si mwe bakulidde nga bintu bino tuli birabira mu ango za njawulo. Online neewuunya mmwe bwe mujja obuvumu obusapootinga bye musapootinga ng'ekyamazima bw'ogenda ku dduuka okugula kiro ya sukaali, sente z'ogula kiro ya sukaali emu wandibadde osobola ozigulamu kiro za sukaali ndala 2. Ojjawo amaanyi agasapootinga by'osapootinga ng'abantu baffe enkya n'eggulo bakubibwa amasasi, naye n'otawulirayo yadde ripooti egamba nti munnange ono yakubiddwa amasasi, bano be baamusse bavunaaniddwa bwe bati. Abaffe gwe bw'ovuga akamotoka ko n'oyitako mu kibuga owulira ng'oli comfortable okugenda ng'ogwa mu binnya, enguudo zikusanyusa bw'oziraba, olyoka ova eri okuba omuntu asitukiddemu okulaba ng'atereeza embeera y'Abannayuganda. Tokeerangako nkya n'oziika muntu ng'afudde lwakubulwa bujjanjabi ng'atwalibbwa mu ddwaliro n'asangibwa nga tewali ddagala, nga n'eririyo lya buseere n'alemererwa okujjanjabibwa n'afa. Toziikanga ku muntu agwa mu ttuluba eryo. Olyoka ofuna amaanyi agasapootinga by'osapootinga n'okukuba mwami Kyagulanyi. Okay, kale kaŋŋambe nti mwami Kyagulanyi gwe tomulaba mu future ya Uganda, ekyo kiri okay. Ani gw'ogirabamu? Muleeta omuteekewo era olage ebirungi by'asobola okukolera Bannayuganda thani okucriticizing nate. Nze nno nkulaba oli muvubuka maama, si gwe akulukuse ennyo. At least bino bye twogerako bye bintu ebiri mu kuluma abavubuka ffenna ebitutwalira awamu. Lwaki mmwe temulaba bintu ebyo? Naye gwe n'obeera nga mu buli ango onoonya kano Bobi Wine mwogeddeko kaki nga gw'oli awo ekyo ky'onoonya teri kirala.
bane mwe temuwulira mukko ku nsonyi nga like muzze mu bisenge byammweyo. Lwaki mwagala okutuuka by'amaziga? Eno ye Uganda gye twasabirira okubeeramu. Kyogamba gwe buli bigenda mu maaso mu ggwanga bikunyumira. Walayi mutumazeemu amaanyi. Anyway, si musango gwammwe kuba gwe nja kwezanga nga gwe omu ku bannayuganda abatonotono abasobodde omunaye okubeera abasobodde okuganyulwa mu mbeera eriwo ne sisitimu eriwo. Naye ate lowooza ku majority. Oyinza okuba kale olina obuntu obutonotono gwe bw'olwanirira nga bw'otavaayo okuba waalaala bujja kukuggyibwako, kyo nsobola okukitegeera. Naye kyogamba bw'onaavaawo bazzukulu bo oba kale n'ab'ekika kyo bonna banaaba basobola osigala nga baganyulwa mu bintu by'ebimu. Lwaki mwerowoozaako mwekka? Nze njagala okutegeeza nti abantu abaganyuddwa mu mbeera eno na biki ebigenda mu maaso be boolubatu tubabalira ku ngalo. Lowooza ku bannayuganda enkomo n'enkomo nga tonnavaayo like kusiga kifaananyi mukulembeze w'abantu kifaananyi kibi. Baani abasasula bantu mmwe? Mwama musaana bikoli mu bantu mmwe.